Checho wamumanyiza mutwe. Ekyo kye nateeka mu mutwe. Buli muntu gwatamanyi bw'abaagala mugulira kintu abaagala musaddaaka. Kale watu yagala musaddaaka n'abitegeera luvannyuma ne kati ye kaasooka akikuteekeko manyi nti oyo wa poliisi asooka gwe nnina. Bw'amala okikuteeka kakuba enduulu. Yakuba n'enduulu. Kati nataddeko n'ekipya buli ku kyalo n'ansa okugula whistles. Buli mwana njagala ayambala akaguwa abeere ne wiso ye. Bw'alaba omuntu yenna n'amugamba njagala kuwaka ofa ofuwe wiso. Mulundi kumu abali okumpi batandike otegera waliwo ekigenda mu maaso. Ekitali kituufu. Buli muzadde yenna era nkimugamba omwana wo mubuulire ebintu bino teri kufuna kintu kyonna muntu gw'atamanyi. Walaba kese badde bombo guno omwaka gwennyini myezi ndowooza nga ebiri emabega. Omwana ebbombo balongo babiri balongo baali batambula awo mu tawuni ebbombo. Bagenze batuuse baguze bazanya nga bana bazanya. Omwana omu ne bamugamba ajja tugende tugulye wali ebyokulya munne sooka omulekaawo n'olwaliro mwana talabikanga. Twaddamu okulaba twalaba ku bugoye nga buliko omusaayi bwe yali ayambadde kitegeeza naye yagenda. Nga kitegeera kati omwana yenna bumubuulire in fact yandibadde routine ti buli ku makya kyosooka omugamba ng'afuluma. Sooka otumenyeraga amateeka gali ameka tebakugulira kyakulya kyonna ku muntu nga tomumanyi. Tosaba muntu bw'oba ova ku ssomero ate ntwala lift muntu akutwalaho ku boda ngaani. Teri wadde neighbor takutwala. Era nze bigamba abazadde ne mbagamba naye mu abazadde omwana yakulumira emyezi 9 mu lubuto ne bakusala oba busazi n'ozaala omwana wo otuusa otyo mukoowa ng'ali myaka 3. Enaku zino abaana tugula bagule. Otuuka omwana n'azaalibwa n'osasula milioni 3. Omwana wo n'afuluma ebweru n'omuleka agende ku ssomero ku myaka 3 n'omuleka agende ku ssomero eka ng'atambula. Yeetwala omwadde wa booda. Gwe obuvunaanyizibwa obulira nga gwe muliri weebase. Tekisoboka. Kitegeeza naffe abazadde tutadde obuvunaanyizibwa. Nze sikyanenya poliisi by the way. Onenya muzadde. Nenya bazadde. Kati poliisi yegenda okujja eraba omwana nti alina okugenda ku ssomero nga bumuwerekedde. Kikujjako eky'okwerekera omwana n'omutwala ku ssomero n'omukwasa omusomesa gw'onoosobola n'omubuuza nti omwana wange namukukwasizza. Ate nze amukima. Yes. Ffe essomero tusomesezaamu abaana baffe tosobola kujja kaabe maama w'omwana wange bwe mba nsazewo nti ono omwana nze mujja wano tasobola mujjayo. Okuleka nga omala muwandiisa ku lisiti nti abazadde bano ababiri balina okukimuwanga omwana ono. Ate kati kyakyuseemu tekiriiko nti baana bato n'abaana abakulu abali mu secondary abaddayo ku ssomero aizulu. Ekyo bw'obanga okyasobola okukola bwe kityo omwana wo bw'amala abaana amanyi n'enkuza tukuzaamu n'abaana kubanga tujja kwogera ku baana abato n'abawala abakulu. Osanga omwana omuwala kati abavuga emmotoka n'oyimya n'omugamba nkutwale n'agamba ntwala naye nga gwe badde ova ewaka wadde na pulaani ki. Omwana ow'obuwala. Yes, wabadde na pulaani ki. Nina omuwala omwe ennaku ezo yaŋŋamba Uncle Alex manyi kyanguddeko nti kiki nabadde mu bbaala abavubuka ne bangulira omwenge be namaze okunywamu ne bantwala entebe ne bankozesa bonna. Kati gwe weekuumye ddi security inatandika naawe gwe omuntu owa bulijjo gwe nga gwe security etandika naawe. Abaana abawala bangi be basse be basudde mu bikajjo mubawulidde naye nga ekyamutwala tebalina programu mu bwongo. Abaana abawala tebakyalina programu. Omusanga ddaluweera omutwala Masaka nakkiriza. Okitegeera programu gy'omwesa weyo gyagenderako tamanyi kiddako naddala bw'ate bw'obanga ovuga motoka n'omutuuza mu maaso abanga agiguze kasa atuula mu maaso ne yeesiba omusipi aba agiguze ne bw'oba olina kakadde azonga zaatudde mu maaso kumba obulamu bwe bugenze. So ebyo byonna tubibagamba nti oteekeddwa okutegeera. Nina omwana omuwala era oyogedde ku ekyo era naye baamuwa lifuti n'ateekako seat belt teyafaayo nakutunula kulaba bali mabega. Atalina budde aba agiguze. Aba atudde bw'ati ng'ali emabega amuteekako kalifoomu. Olwogenze. Tebaddangamu mulaba. Anti kati bye nkugamba nti olwaliro tuteekeddwa abaana baffe bwadde muwala yadde mulenzi bw'aba afuluma ebweru ng'agenda fuluma wabwe sooka omuwa amateeka kwagenda otambula that day. Amateeka tugaddemu. Omwana sooka omubuulira ekyokukola teriyo kukkiriza kintu kyonna eri omuntu nga tamumanyi. Ate ne bw'aba amumanyi tamwesiga. Ekyokubiri abaana baffe bonna tubawe wiso ate tubabulye n'omulimu gwayo si kufuuwa nga afuuyira mu kisaawe ky'omupiira. Bw'olaba ng'omuntu gw'olaba ng'omwekengedde ate akulumba w'olifuuwa wiso abantu bajja kutegeera bamanyi waliwo. Bw'olaba wiso togisobola kuba enduulu
eyokusatu okitegeera bona okuba enduulu kijja kuyamba omuntu okumanya ki ekigenda mu maaso awo okitegeera ekyokubiri n'okutambula obudde obugenze twalaba cases ezaali wano egundi ekasokoso wanene egundi ogende kireka kasokoso omwana omuto myaka 3 mbwagenze ku luzi kukima mazzi sawa 3 omwana bwe yabula bagenda odamu mulabanga muto bagujjeeko ekyokuna tosindika mwana mu budde bugenzeeko ekyokuna oba ekyokutaano njagala buli dakiika ezisukka 5 nga tolaba mwana wo buuza waali Irene nza kutwasaganya mukadde kano kennyini njagala okujjukiza tuli mu mboozi y'eggwanga era gwe yakatweyongako olunaku olwaleero tuli mu kwebuuza lwaki okusaddaaka kiwamba bantu akyaliyo mu mwaka guno 2025 ate nga waliwo amateeka agasobola okukangavvula abantu bano tulabye abantu bangi nga bawambibwa omuntu nakera ku makya n'abulawo tubirabye wano mu eggulu tubirabye Masaka tubirabye Kampala tubirabye wabweru wa Uganda wona munange okuwamba abantu kukyagenda maaso era nga tuli mu kutangaza ensonga eno olunaku olwaleero njagala okujjukiza twali tetunagenda mu bulango Mwami Alex abadde ayina ensonga zaawa era ngenda saba tweyongereyo awo wennyini obadde okyatottola ebintu by'oyina gwe ng'omuzadde oba obuvunaanyizibwa ng'omuzadde bw'oyina okutendeka omwana oyogedde ku firimbi n'oyogera ku kuba enduulu n'oyogera omwana talina kukkiriza muntu yenna kumuwa bilifuti talina kukkiriza muntu yenna mmugulira kintu omuntu nga tamumanyi ekisembayo ekyokutaano ekirala abaana bwe kuba kuzanya muzanyire mu group gamba abaana bo bazanyirenga wamu mu kirindi omuntu ono akidnappinga abaana ebiseera ebisinga anoonya omwana ali isolated ali yekka anoonya omwana nga ali yekka atambula yekka azanya yekka kuba oyo abeera ize okumanipulatinga n'amugja waawo n'amutwala nga temanyi na trace naye abaana babeera bangi ebiseera ebisinga ne baba batutteko omu asologama nti omusajja abadde wano abadde ayambadde bwati abamu nabagezi abadde avuga pikipiki tulabeko enamba plate kati bagamba nti badde pikipiki kyangwa ne kamera eziri kukubutandika okunoonya pikipiki kyeriko omwana so kati obalaba nti abaana bagambe nti bwabeera abazanya bazanyirenga mu gurupu emu ekyokwira abazadde bayirandika okwogera n'abaana baabwe omwana muwe obudde oyo genda yabeere nga open gyoli tusanze abaana bangi be barepinze waliwo omusajja ennaku ezo saana kwogera ku bintu ebimu ebiti omusajja ayina abaana n'aba girlfriends babiri naye twagenda okizuula ng'akozesa omwana we w'emyaka 11 yes omwana we yes naye ng'akozesa omwana we buli lunaku wa myaka 11 naye olw'okuba nga yali asobola ku opening up eri na neighbor ng'era abuulirako neighbor we yakiwulira n'agamba ye tofaayo ngenda kunoonya engeri gye nkuyamba n'akwata omwana amutwala ku poliisi omusajja ne tumukwata era ali mu kkomera kigeza kukulaga kinti abaana ffe twogere nabo basobola okubeera open gye tuli nze muwala wange bw'aba sindi naye wemusinkanira abanga gwe balikodinze ka radio ng'atandika kumbuulira kino na kino ekyokubiri n'abakozi be tubeeza nabo awaka tubeegendereze abamu balina ebigendererwa byabwe tulina abakozi abamu be tubeera nabo awaka nga mmwe njogeraku mmwe kubanze sikikola naye mmwe abalala bali eyo nti abakozi abamu be basembayo okulya abakozi abamwe bali abokka eyite babeera na ku lujjuliro nammwe abakozi ye yali abijanjaalo omukozi agenda kukola ekintu ky'oliva teweerabidde ekyokulabirako waliwo omukozi yatwamukwatira ggulu eyo omukozi oli bamutulugunyanga awaka kati bamutulugunyanga talina kyabbakola ye kyeyakola yayibulwadde wa siriimu naye kuba empiso n'agikuba mutabani waabwe asembayo omuto kati bwagimukuba bagenda okulaba ye n'amala n'avaawo n'agenda balaba omwana alwala omwana tawona bamukebera omwana alina siriimu ne babuuza ne bakebera omuzadde nga talina taata talina omwana addako awo talina n'addako talina kuleka last born ne bagamba tekisoboka kati bebaleeta keesi ntibagamba naye omukozi gwe mwali mukozesa ye aliriddawo ti omukozi yagenda tubagamba munoonye omukozi tunoonya omukozi twamukwatira ggulu omumuleeta nga confessing anagamba bano bantulugunya nga sina kyensobola bakola kyenali nsobola bakola kyekino kigenda baluma obulamu bwawe bwonna kati munsibe kati kitegeeza nti ofiiriddwa nze omukozi nga nkuleeta ewange sobola kutwala ku musaayi ekyo kyekisooka ekisooka njagala ndaga muntu yo ekyokubiri nkutwala ku musaayi ndaga muntu yaki endaga muntu njagala kumanya gyova
njagala muntu y'abazadde bo kubanga sigenda kumala kujja ku street njagala muntu ya taatawo ne maamawo neeyiyo kati ate gwe njagala omusaayi gwo ngukebere ate emyaka olina okuba ngususa 18 ekyo kikulu olina okuba ngususa emyaka 18 kati bwe mmalaawo ne ndyoka ntandika kati okumanya omuntu gwendi naye ekyokubiri mu abazadde abayina ng'olina obusobozi bakuba n'abazadde omuwala gwokwesawako omuwa emitwalo 5 ye bakasaawa 6 ogw'ekiro akeera 12 akooye n'omuwa emitwalo 5 gw'osobola ogikolera ne bagikuwa n'ogikola anaaza omwana wo n'amuliisa n'amugololera engoye n'ayoza engoye zo n'afumba emmere n'asiimula ennyumba n'ayoza ebintu n'omuwa emitwalo 5 ng'osuubira omuwala oyo agenda kukola effectively so kati bw'oba olina obusobozi bakuba abalimba nti basobola okuba n'abakozi bw'oba olina obusobozi obeera n'omukozi ekisooka teeka kamera mu nnyumba kamera za mitwalo egyo ennaku 5 n'ena ogifuna n'3 gulayo ka kamera okateekaawo nga kakolera ku ssimu yo osobola omonitalinga omwana wo nga wooli oba toliiwo olaba omwana omukozi kyakola omukozi gw'onoogoba ng'alina kyakoze tomuwa budde nti nja kugoba enkya wooleza wagendera wasibulira bw'okiwa obudde gwe nno kati ndabika enkozi gyonkola gy'okolamu sigyagala ngenda kuleeta omulala omulaga ekyobadde okola ogende obuzibu obufunye agenda kubonyaabonya obulamu bwonna kansooke nkuzeeko emabega bw'oba ofuna abakozi bano mukikola ne mukyalawo mwembi oba omukyala yanoonya omukozi yenna akikola simulinaako buzibu naye ng'atambulira kwabo nze bw'atuuka awaka amateeka nina agange ndagamuntu njagala 3 ey'amaama ey'ataata n'eyiyo n'omusaayi oba mami yamuleese oba nze muleese ebyo byebinosookerwa ebyo ebinosooka era lwaki omu yagenda nangamba lwaki okebeza omuwala omusaayi oyagala mwagala konze gwe tumanyi kyakukola nze mmanyi ekyokola kubanga mbirabyeko sooka ojjukiza abantu emirimu gy'okola abantu bayinza okugamba bannange nedda sooka obabuulire okuggyako okubeera nga gwakulira ekitongole ekya Make a Child Smile ekirala kyokola tulina emirimu egy'enjawulo omulimu ogusookera ddala nze mukulembeze akulira abaana abakolera ebweru bonna era ekitongole bakadaama bonna abakolera nze director wa diaspora nga buli mwana yenna agenda ebweru abeera mu gundi yange mu doketi yange omulondoola era mulondoola gyebadde mu nsi ez'enjawulo zonna lumuseza Middle East nga nnondoola baana abo bakolerawa bakola batya bali mu mbeera ki bwe bityo ekyokubiri nnoonyereza ku cases gwe z'omanyi nti zaagaana gwe ng'ogyetanga nze nga ngikunoonyerezaako eyo yonsasulwa omukyala bamusaddaase obusuubuzi kati nno kankubuleko abakyala basaddaaka awo bambi tebaba tebabasaddaase nze basikiriza nti eyo kusaddaaka nze nkola analysis ebiseera ebisinga nga keesi ebaddewo nemba sibaddeewo awo njagala okubuuliza omwaka guno 2025 abakyala abasuubuzi abasinga babasaddaase batemuddwa buzibu ki ekigambo ekituufu kiri nti babatemudde tebabasaddaasa kati kankubuleko kino abantu abonze kasita keesi ebeerawo ebiseera ebisinga nenjimanya njiwa obudde nesooka nnoonyereza nemmanya kyatandika kitya nengenda nga nnoonyereza paka lwentula kati abantu abamala babba sente nezimala nga batutte sente eziwera ninga nekyebagenda okubanga bebetwala mu masabo nakubuuza nga ani ababba bo benyini bebetwala mu masabo bebatuuka mu masabo ono n'ababba sente tonabako keesi yoli yali ayagala kuzaala mwana osimanyi omwana abuze beyagenda musabo omusamize nyini yamukozesa kikyeguza kukulaga nti bamala kumala babba sente zabwe nezimala ne bawulira nga butuufu bababbye naye tebalina solution ne bamutta naye ozanyira otya ku bwongo n'oŋŋamba onoonya mwana nenzija negamba noonya mwana nina omwami ate n'oŋŋamba nti kankukozese kati olubuto mbaolimba mujjajja ye tabibala bino jjajja yabakozesa si yabakozesa bino tabibala abala kyajjagwesooka weebuuze omuntu mugagga katugambe nga amukiggundu olina sente ekikutwalamu ssabo kikyaki manyi bwagenda musabo bwagamba nti agenze kuzikuuma bukyanga ozifuna jjajja yabadde azikuuma recently tubadde ne incidence ya omukulu Brian White era omwana omuwala bagamba mbu yamusaddaaka abantu tetwabitegeera awo ne twebuuza okusaddaaka omwana gaasi ye yamukubye ate amasabo mu maka tetubitegeera naddala abaana ab'obuwala abaagala ssente omanyi olaba natulya keesi ya Brian White nempulanga n'amaanyi gampeddemu kati in the first place Brian White yali akozesa kyessabo
yali lyagazaaki sisabo limu omanyi kati waliwo tulina abantu tebalaba nze omuntu yenna akasaba ngamba nti omugagga ese ebisinga nsooka netulira ne ŋŋamba kati ono omugagga alina emyaka emeka alina emyaka emeka yes osooka nolina emyaka yakola ali mu lubuto nze nina emyaka 44 right now kati bw'osanga omuvubuka wa myaka 3 ye yakola aliriddawo yakola ali mu lubuto yasomanga ye already akola so bweze bwendaba omuntu bagamba nti oyo mugagga ntandika oteekawo question mark nemanya nti ono bw'aba talina muntu ali mabega we waliwo ekirala ekiri ku ye era nze bulwongamba nti oyo mugagga nkwabwibudde ningamba ono katumwe budde gende South Africa abavubuka bonna abannayuganda abasinga abali eyo bonna basawo baganda olimba nawe ate sina basawo baganda basawo abafere kwawe ngamba baganda naffe bajja tugatta mwalimu n'abazungu ninga baganda nga bakola bya kizungu ninga baganda naye basawo abafere atuuka ku muntu n'amugamba nagende Botswana nga buli munnayuganda gwendaba alinamu ku ssente musawo oba okitegeera kati bwe bwadda wano n'alyoka avaibinga n'agaba ssente n'akunkumana n'omugamba waawo dooni yayingiddewo tubuuza abaami baffe olina emyaka emeka ssente ozijjaho oteekeddwa okubaako source kibula bank olwaliro yateddewo ekintu bw'oteekayo ne Wobozi bank ngegamba what is the source of income tojja kuŋŋambugamba nti olina biliyoni 10 wakola oli mu lubuto biliyoni 10 manyi ekitegeeza gwe nojja n'ogaba ssente nga olinga asuula ayiwa amazzi gojje mu nnyanja tekisoboka kiregeeza omuntu bonna batunuulira enkomerero lyabwe ebadde etya buli kisa abadde azisaasaanya bw'atyo aliriddawo olwaleero sijja bamenya mannya bamanyi basocialite bawa n'agaba ssente kadwaluka n'akalenzi kali Germany ennaku zino kadduka kaagaba ssente wano ne kafuuka ekizibu tugamba bannange tufudde ki ekigenda mu maaso mwe ne munoonyereza tugamba ffe tutandika twagenda olera muyangira muffere aliriddawo Brian Wati aliriddawo ono omulala omulenzi ono yadde akuba abantu nga PPU ye mukuuma ng'oyinza ga president mulamba si papa aliriddawa ebyo nkugamba nti ebiseera ebisinga naddala abavubuka twagadde nnyo obutaala twagadde nnyo okwefula kye tutaali kyova olaba tuleetedde tutandise okuyingira mu bintu ebigenda okusanyawo obulamu bw'abaana abato mbu tubasaddaaka kubanga twagala okufuuka oli kyemulaba kyali so okiraba nti abantu abasinga ebintu bye bali tebalina biba wabula kati yakyuulira nti oli gundi akiri nange nteekwa okubaawo kati kyotegeeza nti buli muntu yenna gwe tulaba batemudde bano abantu abakulu n'ab'entebe n'abamu abasinga obungi be mulaba abo baba bamaze obbabba bamala tulabye cases nyingi ng'osanga omwana bano abakadaama nze bensinga nabo bakadaama wakomawo mumulaba ogenda olaba bamusaddaza bakadaama bangi abafiiriddwa abasanyizibwa obulamu bwabwe olw'ensonga nti bwe baalinga ebweru beesiganga abantu ne babasindikiranga ssente kati agenda otuuka wano manyi ssente zino mbi ssente zino banaye mwegendeze ssente kyekintu ekijje omuntu akusindikira $5,500 buli mwezi oba kakadde naye kakadde twakwogerera $5,500 tewali gaweddewo kati bambi omuwala ono ali eri bamukubira ebifaananyi by'ennyumba yine etuuse wano kumbe ennyumba si ye kati yajja ne hope nti ennyumba yange alabika ewedde kati ndoza kemaze ennyumba yange nina wensula kanzireyo ewaka n'atuuka wano nga tewaliwo yadde enfuufu gye baagula kati ono gwe yaziwanga either ajja mutta oba ajja mukonyesa emmotoka waliwo omuwala yadda omwala oyo yadda wano namujja Iraq namujja Jordan one of the two naye mukomyawo omuwala oyo agenda otuuka wano yadda $2,500 eza $. Bw'atuuka wano brother we n'azibba ewaka yes neeze yali yamusindikira nga tewali kye yali akoze yamugendera ku musawo ng'amuloga n'omuwala ani agenda kusaba brother eyabbye ate yagenda ku musawo asobole omusiriwaza n'omwana naye n'agenda ku musawo era omuwala wenjogera lwayo talina kyalina mu bulamu bwe emyaka 10 yena gye yamala ebweru kati mbuli omwana oyo wanaabeera safe ekiza kino ekintu tekiriiko waŋŋandazo tekiriiko omuntu bwe bituuka ku ssente teweesiganga muntu bwe bituuka ku mwana teweesiganga muntu omwana wo era gwe omuvunaanyizibwako kabeere mukozi yadde agenda muwa emmere yosooka olabe amuwa mmere kikaaki tosuule gwa nagamba bano abazadde abamu nze ndi bize nnyo n'agenda akomawo kiro aleka omwana yeebase amusanga yeebase omwana we agenda otuuka ekiseera nga tokyamutegeera because obulamu bwe ayogera mu bulamu bwe ye mukozi
nga n'omukozi yeetaga ate kwogera mu bulamu bwe naye ate yayogera mu bulamu bw'omwana we. So twasuddeyo nnyo gwa nagamba nti omwana agenze kuzannya nze owange tazannya ebyo owange tazannya bw'aba azannya nteekawo n'omuntu mugamba ndabira ku mwana oyo wazannyira awo buli dakika bbiri mukyengako Alexis aliwa nemanya Alexis waali awo omwana nga ali atya akola ki aliriddawa so sindi yagenze kuzannya nadda olweggulo tomanyi oba yalidde teyanabyeko yebaseko kuwumula obonga omwana bweta naye abazadde olwaleero nze ntambudde nsobola okukulaga vidiyo nyingi zentera okukwata mu makubo n'osanga omwana ng'atambula kilometers 4 atambula yekka naddala ewaffe e Busoga obeera eyo muli kujjuko bino ate ebyakyabazolaba akaana akato kali wabweru babasoga bakiggala ate baagala kumanya naawe tuleke naawe keesi ezisinze ez'abaana ababuzibwawo ziri Busoga kituufu ziri Busoga kubanga bo oba batonda batya mukama nsonyiwa oba oli Musoga ng'oli eyo naye wadde oli Musoga nga mmwe temufaayo abaana baba baana bo abamwana wo obuzibu nze kyemmanyi ewaffe abaana bazadde nga bato omwana alina mwana munne nosanga maama nga naye akaba n'omwana ayagala kiduula n'omwana ayagala kiduula bonna bali mu kuzina sambadde oba okitegeera nga maama ali mu kuzina n'omwana ali mu kuzina maama bamukwana oluvannyuma ng'ebidongo biwedde lwatandika onnoonya omwana n'akaaba amaziga no kikyamu tuteekeddwa okukyusa yes bibaddewo byaliwo naye katulina okutuuka ne tukomawo let's come back home ensonga y'obusamize eno kubanga ndaba okusaddaaka abaana kyesigamye nnyo ku busamizi tugenda kuyamba tutya abantu ekisooka kyenayagadde ennyo okuteekako essira kino nkisaba poliisi ne gavumenti yonna esooka ewera amasabo gonna gasooke gawerebwe bakuwulire President Museveni ndoza gwe mba nsaba kuba yasembayo atuyambe asooke awere amasabo gonna naddala mu bululu buno naddala wano wetutuuse oli agenda saddaako omwana kubanga ayagala akalulu ayitewo nga MP I'm telling you asooka atuyambe amasabo gawerebwe ng'omuntu bw'abanga ddala mu ssawo wa kinnansi ng'ajjanja babo gwe bayita herbalist ateekeddwa okuba nga ali sensitized ali oriented ng'asomesebwa n'ekyokukola ekyokubiri tusooke tuteekewo kafyu kati tusooke tugende tunoonyeze buli ssabo tulyaze basimu abantu abasinga bayita kino kanki poliisi kanki baweeko nga ge mazima ate bagende buli ssabo weriri basimule essabo eryo balisimule wansi ogenda kusanga ebintu byetasobola kukkiriza abaana abasinga betusanze bonna abattibwa babateeka wansi w'essabo weriri oba lyolabanga lyali essabo lyali kadde ne livaawo kati n'ateeka ddala awo wabeerawo emirambo gy'abaana ekyo tukikozeko research tukirabyeko kubanga nze ndaba poliisi bwetakikola ndaba ate abantu bagenda tukikoze ekayunga twakisangayo twagenda ekalangala twakisangayo twagenda emasaka twakisangayo nga buli ssabo wansi waliwo emirambo gy'abaana bitundu ki ebikyasinzeemu amasabo mu ggwanga lyaffe Uganda Kamuli Kayunga Masakalakayi ago mayitirivu nnyo kati ogende Wakiso Wakiso eno erimu amasabo mayitirivu waliwo nagali modern nga ga seminti genda mu Kawempe wano olabe Kawempe si wala Kawempe ate olina akantu koyogeddemu mbu herbalist nenzijjukira ewaffe bali abaana bo bakula munnange olwala n'okulwala n'agamba be mujje wa herbalist awo bamuwa obulezi oyo awedde omwana omuto n'amanya ne bwabeera n'omuntu amuwalana ssabo so nze badde nsaba busabi gavumenti kino kyo kyensaba okuleka nga gavumenti kino baleni mu nsonyi bw'okukyogera okuleka nga gavumenti ekirinamu omukono bw'eba tesobodde kuwera masabo kitegeeza naye eri part of it oba si kyo nga nawo gibalaga okubeerawo we bali naye bwe kiba si ekyo basooke bawula amasabo kubanga amasabo tigana kigatugattako mu kalulu akawedde twalabako omutwe gwe baleetawo ku parliament ng'oli azze n'ekikutiya n'omutwe ng'agamba nti bannange nze tebannansasula bansasule ng'akalulu kawedde bamaze n'okulangirira aka 2021 mu kya America kankubuleka ekizo kitulina twogera ku mitwe tulinga abagamba emitwe gya nkoko twogera ku mitwe gy'abantu these are lives of people byetwogerako musaayi gw'abantu gweguyiika zerina omwana ewange eyo gwe baatema munne bamufumita ekiso ne bamutta omuto
n'afiirawo n'ono ne bamutema mu mutwe mubagala musaayi n'olwaleero tambudde naye mututte eggana nga mujjanjaba ne bikirema ne baŋŋamba bwe tumanyi tumuoperatinga ayinza otaddamu kwogera obulamu bwe bwonna era omwana oli ebintu ebyamutuusibwako n'olwaleero bwe mbyogerako mpulira bubi omwana bamugamba agenda kubaŋŋamira amakerenda obulamu bwe bwonna bwasigadde mu nsi alinga yalwala siriimu tumuwa amakerenda gasinsikanaana buli lunaku okuziyiza omusaayi kitegeeza ne bwe mba nze sina kyakulya nsooka kunoonyaza amakerenda ge akanaana nekyo kibaddewo okuva emyaka okuva mu 2018 paka olwaleero so government namufuna wa 14 years paka olwaleero ali mu myaka 2+ naye ekyamazima kiri nti ali ku makerenda tagavanga kuyadde olunaku olumu bw'agavaako ng'azirika era bw'oba oli eyo ng'oli musawo nga ddala olina solution to that bambi tuyambe kuba katufe tulemereddwa gye mazima amadagala ga buli lunaku tukoze buli kyonna nze mutambuza buli wamu nemereddwa okiwulira bw'aba aliyo omusawo yenna oba mumumanyi ali bweru mu nsi yonna actually bw'oba omanyiwo omusawo yenna ne waba ali bweru nze ndi wiringa oteekamu ssente omwana mumutwaleyo bwebanga gye kisoboka omuyamba so mwami Alex kyogamba nti amasabo gegaviiriddeko amasabo gegaviiriddeko okusaddaaka abaana okweintakera kubanga waliwo yassa abantu ya confessions yakatta abantu 49 48 people yakatta abantu 49 naye ngaakugamba abadde akikola nga waliwo omusamizi amugamba ng'anoonya ki musamizi yamugambye wajja ofuna obugagga nga mukyala mulenzi abadde ajjatta abaana abawala emeka omwana alina emyaka 15 yakola ekyo abaana bawala nga balabi so kati mbadde nsaba busabi gavumenti esooka etuyambe ku ekyo nti nze bweneekola ekyo ijja kuba etuzzemu omulanga gwaffe nga ffe ba frontliners abalwanirira eddembe ly'abaana nti bw'onooba tusobodde kukola ekyo kati bwe olina tuyamba ki era bano bamemba ba palamenti abanoonya obululu nze ndowooza byebintu byebandi batusookerako n'okukola basooke boogere ku kintu ky'essabo njagala kubuuza ow'essabo agatta ki ku gavumenti tereeta musolo nti agijjako taxi byatwala mbuzi biki biggwereeyo kati etuyamba kiba tugijjeewo oba okoze eki olwo amalwaliro gaaki then amalwaliro baggaleko ekimu baggale amalwaliro abantu bagende mu masabo bafune obujja bwebanga balaba nti balina omugaso baggale amalwaliro kitegeeza nti gavumenti bona batutuyambye okukola ekyo ebyo byemwogera ate tugenda kubakolako President Museveni kino sigina nakisaba mpozi kalisabe ne Muhoozi kuba oyo naye Muhoozi Kaline Lugaba y'omu ku mikwano gyange nze nganze omuntu omu ng'osibula Muhoozi ne bonna Mr. Muhoozi CDF Kaline Lugaba nkusaba busabi taata mu byonna byokoze ebingi tuyambeko na kino tugambire ku taata Muhoozi atusoka tugalirewo amasabo Prime Minister waffe Nabbanja omukyala Nabbanja oyo honorable tuyambeko osooka oggala amasabo ebisigadde tutandikiraawo buterevu ndowooza bannayuganda muwulidde nti nga tunalwanisa kisaddaaka oba kiwamba bantu munnange tusooke tugulwanise amasabo gano era si kirabika wabula gegaviiriddeko ensonga zino tetugenda kuba nga tusukkawo olunaku olwaleero sipa ku makya bwekyo bwetambudde katubagalize olunaku olulungi